Nekilesi yo juli jindekere olide weddeko lino okundekawo naye yo gy'osomeramu abo abaana buli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva nkusiibula nga nkaaba naye kale juli genda osome naye noleta nekilesi yo nyisigaze wotolindabirokweyo nga buli lwebeeramu obulago bwange yengumye okuba nze Ronald Mayinja tebampita naye nze Ronald Mayinja ni musajja muganda neddira mutima omusajji ndi muna Uganda ndi mufumbo nyina omukyala n'abaana. On top of that emulimu gwange ndi musajja muyimbi. Nebaza bannamawulire mwenna okuba nti muzze wano ku conference yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is God ekigenda okubawo nga munana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu bato, takyabalwa muki, naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deserving their support towards me. Ebbanga libampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe, nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. N'ekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti enkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne mbalabibe. Bw'okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna, kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala, n'olwekyo Women's Day concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo ku lw'abamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona mu bufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nnyingi ze nnyimbye, ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwe zityo. Zonna njagala nzijeyo background w'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era nkitwala nti ebbanga babadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Manyi bw'oba onookola show sooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukolanga mu shows, era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. N'ekyo bannamawulire mbasaba tureportingenga positively naddala ku industry, ku music industry ya Uganda, kubanga bituteekayo tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga, wabula bivuganya n'ensi ezitwetoolodde. Tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga. Essaawa eno bw'okola show omunaggana agiteekamu n'agamba Uganda bakoze bwe bati, bw'okola show omunigeria agiteekamu. Kino kye mukola omuntu bw'alaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko. Era naalisabye singa waliyo ate naffe atukwatira bannamawulire bano namwe mubakwata otyo, so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi. N'ekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano okumuzza waggulu. Mwebale okunwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze
Thank you. Mwenga bwe muzze manyi n'abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali yalitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo nnyo. Mbasaba mu lugendo luno Ronald Mayinja lwendiko olw'okuba nti ngatta ettofaali eddala ku music wa Uganda munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka naye gwe ogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwo bwa Luganda tubeeramu obwone dududududududu naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta omulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku buyigirize bwange nakyo nkyogere. Baagala kumanya Mayinja yaani yatandika ddi? Si mazaalawo kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima naye nga kambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulagawo. Otegera bulungi tuseeyeeya tewakyali adda ku lukalu. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Yazaalibwa mwaka gwa 1976. Muwulidde ebintu ebyo? Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi, omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School nenvayo ko nensomera ku kyalo bakita Lugaaga Primary School. Naye era Seguye Madwe omumanyiyo. Eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary bagitanga Namirembe Ifan naye kati bagita Namirembe Primary. Awo nava nengenda St. Peters Nsambya mumanyi weeri. Nsanyusa okulaba ssebo. Awo St. Peters Nsambya we nava nengende Nakawa gye nava. Awo saamaliriza bwe nagenda Nakawa saamaliriza nentandika ebidongo nekuba ebidongo nga binziza eri. Kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byonna mbirabye nenzirayo Makerere University. Ena Makerere University nzizeyo nga ndi musajja mukulu nnyo n'omukyala n'abaana. Juzi wano bantikidde 2019. Nekolayo degree ya social sciences ya mbeera z'abantu. Kumanya mbeera z'abantu kyeva bulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyomba Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Ebulaaya eyo ndowooza ebbanga linaakamala eddene lyali lya myezi nga 6. Era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno. Ebulaaya famire yange gye nali ntutta abaana abo bagende basome emisomo gyabwe. Ffe tukomewo wano tukube endongo tuyiribe. N'olwekyo sidda Bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda. Abamawulire abangi ennyo mwebale ddala kujja. Omugole w'olunaku Muzeeyi Ronald Mayinja, Uncle Medi, Keti, Jose, nange mwebale okumpa omukisa guno. Nembeera omu ku ttiimu eno. Olunaku lwanga 8 March mu Serena, Ronald Mayinja ati 47. Abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna mumumanyi, enyimba musimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira mujje. Serena Julie. My name is Nalonga Lewis. I am the head marketing of Ronald Mayinja 47, All is Gold. Thank you so much for coming here. First and foremost, this show
is to celebrate music, celebrate Ugandan music, and celebrate Ronald Mayinja. So tubadde tubasaba mujje nga munana March. Munana March is 8th March is Women's Day. Olunaku lw'abakyala. And we all know abakazi bali very important to us. Nange kennyini atwala ekino ekivulu ndi mukyala. So I would really appreciate nga abakyala muze mu bungi ne mutuwagira ne twewagira kozi wompagira nange majja kuwagira elsewhere. So ekivulu kino tugenda kukikolera ku Serena Hotel. Mwena mukimanyi experience ebeera mu Serena tebeeranga experience ebeera outdoor. Tuyina production eli massive, tuyina sound omulungi, tuyina stage appearances ennungi. We have so many artists on stage. Abagenda werekerako muyimbi gwaffe Ronald Mayinja. Tuyina ebirungi bingi, tuyina seat settings nungi nnyo. Buli omu agenda otuula agenda kubanga alaba oba otuddewa oba wa. We have the best production for this show. Tetwagala kukola nsobi yonna. So nolwekyo nga munana tukowola buli muntu andaba ku TV, ampuliriza ku radio, andaba ku social media. Tubegayiridde mujje tugezezaako pushing. We've been using Snapchat, TikTok, Facebook, buli wamu weetuli, Twitter, buli wogenda sangayo all is gold. Amanyi mangi ge tutaddemu so bambi temutuswaza nga munana mujje muwagire Ronald Mayinja. Tickets tuzitunda ku Serena Hotel, tuzitunda ku Jude Color Solutions, nange kenyini nalongo ntunda ticket. Tuzitunda ku TK Fashions ku Galilaya, tuzitunda ku Pakalast, tuzitunda ku Pacific Bond Carbond na Janankombi. So tukirira manager Jose naye alina tickets. So tosobola kulemererwa kugula ticket kujja mu kino ekivulu. Banaye muwagire Ronald. This is going to be a concert one of a kind. Abantu abali balabyeko ku mirimu gyenkola bamanyi nti nkola ekintu nga kiri perfect. I do everything to perfection. So tubegayiridde tuyambe mujje ate temugenda kwejjusa. Actually mujja vaawo mutubanja ne show nga muwagala tubawe Ronald Mayinja extra all this gold. So come 8th March Serena Hotel, emmeeza ya milioni 3. Ticket ordinary ticket ya mitwalo 10. Ateko yemmeeza kujirako ekyokunywa n'ekyokulya. So who they want to come experience ya Serena nga olya kamere wawulira ku music omulungi, abayimbi bamwe abasinga bwe mwagala bagenda kubeerawo ndooza n'omukyala Maureen mumulabye. So we have so much support from artists abamu tebasobodde kujja naye tulina support yaabwe. So come 8th March Serena Hotel tugenda beerawo mu bungi. Thank you so much. Inshallah.